bwe gaba tegakola lwaki ogatwala nti gwe weesigamyeko ate mwe mwenyini nga mukola video wane nkyane eggulo nti mu Uganda amateeka tegakola lwaki gw'ogamba nti ogenda gyesigamako nga Jamiru Mukulu wa ADF awozesebwa mu civilian courts n'abalala bangi baganda baffe babasibano be bajje kalangala nga babavunanya mu court marshals abo bamachete bakundi ano kino yayingira NRM no era lolo yavuga border ne mwesinze ku kantu ketteeka NUP nayo kya n'obulago ne bumukala naye nga bumukalira ku mu butamanya mu ignorance singa kuvayo kugamba jo defending your point can you ningamba now defend your point can you really defend it niolo kubandi kati mwayaba wadde omulimu kye yabagambye mwenna kye mukulirizo osanga mu kivuga buvuzi irigo NUP erina kubeera mu mateeka NUP erina beera mu mateeka use your brain nga NUP ezikira netabeera active omanyi kitegeeza buli agenda okuddamu okwogera ku byobufuzi e Uganda muyeekera kasobeera against Museveni agenda kufuula muyeekera wano kisawa zino mubadde muyimiriranga aba NUP ekibiina ekiri mu mateeka okitegedde ngaba NUP National Unity Platform kakati mugenda yimiriranga ki enkuŋŋaana mugenda zikubanga mutya kubanga Museveni tayagala wadde abantu abasatu abana okukola ki okukuŋŋaana naye wabeerawo political party ne organizinga olukuŋŋaana lwonna owulira ffe tugenda ne tukuŋŋaana oba banankyukakyuka bagenda ne bakuŋŋaana ne babaako ne baba strategizinga okulaba nga tunyigiriza mulabe waffe okutuuka omujjako kakati banaaba mbalamusizaako nnyo mwenna bakadde bange banyewo ne basebo yenze gifo kakati njagala kwogera ku nsonga ya muganda wange ono Kisekka Umaru Kisekka ono kyali wange nno nze siminaako buzibu kuba waliwo olumu lwankolera byenjagala naye ebimu ku bitawanya ba Umaru Kisekka bano nti baba bateekeddwa okuggusa omulimu bo bamanyi nti okuwolereza ekibiina oba okuwolereza NUP kibateekeddwa okukola so ne baba bayimiridde ku nsonga nga teri valid bo basigala bawolereza kamba buli mu Kisekka mwewale nnyo okukozesebwa wallahi mugenda kola ensobi alize mbagamba bituufu mugenda kola ensobi Umaru Kisekka akuwadde ensonga ye nga ya kisajja kikulu nnyo n'akugamba National Unity Platform bwebeera nga abakulembeze bayo bakola bubi ne mubakuba kitegeeza muba mukubye party bwe mukuba National Unity Platform ng'ekibiina mumpulirize reasoning capacity ya muganda wange naye bw'aba abikunnyonnyola olaba nga mutuufu naddala nga togoberera nga tomanyi kati nenjizo bwenkozesa ekigambo buwumba tutumba njogedde bubi naye kankikozesewe ndikuba kyekituufu oba si ekyo abantu bano bambi tebafokasinga bali just mu kuweza content mumpulirize ngenda kubawa ekifaananyi ekituufu bwe bakwata ba Edi Mutwe ne Banubia Nyiri nga bali mu makomera bawozesebwa mu Makindye mu court martial NUP yali teriiwo kambabulire ng'oggyeko okwekweka mu nsonga ezitaliimu mbusimanya biri mu mateeka simanya biki temuyina nsonga kwemuyimirira kuwolereza balubongoya ago ge mazima Kisekka era nze ndaba ng'omwokya bw'oba ngamba nti Uganda eno yali ekutteko omuyeekera kambabulyeyo omwami omu waliwo omwami gwe bakwatiye TZ bamuyita Jamiru Mukulu mwenna mumujjukira Jamiru Mukulu yakwatibwa ng'omuyeekera omu ku bamemba ba ADF mumpulirize Jamiru Mukulu awozesebwa mu civilian court njagala onfune bulungi kozesa mutwe nze tojja wano ng'onjakirako sagala byakunjakirako Jamiru Mukulu omuyeekera omutongoze eyajjira mu kibiina ky'obuyeekera
mpuliriza Eddie Mutwe Nubianiri Machete omusango gwabwe munene nnyo okusinga ogwa Jamiru Mukulu bw'oba ogenze mu mateeka ge muli mu kwogerako olwaki nti omisango Jamiru Mukulu owa ADF awozesebwa mu kooti za bulijjo Machete owa political prisoner owa National Unity Platform awozesebwa mu kooti martial kitegeeza ki nti okuba NUP okuba illegal tekirina kye kitaasa lutalo luno era tekyejjereza Lubongoya na Ssennyonyi just mwe mwanoonyeza point to stand on tewali kirala kati mwesigamye kuki nti ensobi zammwe zonna muzikwese mu illegal mufe National Unity Platform erina okuba illegal wanti betabeera illegal mujja kuba mukola nga abayeekera enjawulo eriwa ng'abamwe be bakwatya abatali bayeekera abawagizi bannabyobufuzi era bawagira ekibiina kya National Unity Platform bw'ogenda mu mateeka ge muli mu kwogerako bayisibwa bubi okusinga abayeekera lwaki girabira ku kintu ekitono ennyo kooti ezibawozesa Machete yakamala emyaka 7 mu kkomera naye wa National Unity Platform eyo gye muwolereza ennyo mbulwaki abakulembeze yadde baba bakoze ensobi ekibiina tulina okidifendinga abakulembeze ne tubavaako temubeera basiru mukyalinawo omukisa ogukomawo ne musoma mukyali bato bwe kiba kyekyetaagisa toleka kunyonyola bintu just olwokuba gwe wakikulamiiza ekikuli mu mutwe mu National Unity Platform olina okuba illegal then bwebeera illegal nekikola ki President yakugamba kooti za wano tezikola amateeka gakolera mu kooti tezikola kino kye muli mu kukola okutta omuntu nga bbye embuzi yo oba enkoko yo agitwala waka waliwo omwana yabadde nadde ku live mwana akyogera nti oli abbye enkoko yo ate akutwala waka mugende mujokeze ewakuweka ekiwawaatiro Museveni kyali mu kukola yatubba obuwanguzi bwaffe kakati akutte ekiwawaatiro kya paalamenti batabani bammwe bagende bamuyambeko okulya embuzi namba bo ng'agenda bawa kibumba temubeera basiru kisekka mbadde mpitayita nensanga komenti ya Fulanda eno ye ne mujjako blame ige mazima ye mujjeko blame era yesi kyamunenya naye muleme kwesiba ku kya NUP erina okubeera nga political party bwe munagikuba NUP nevaawo tugenda kuba tukola ebintu nga tetuli mu mateeka still era tetuli mu mateeka kubanga amateeka tegakola okujjako nga gakola kummwe kufuna ssente naye bw'oba ongamba nti Machete yakamala emyaka 7 mu kkomera yandibadde awozesebwa mu kooti za bulijjo awozesebwa mu kooti z'amagye Nubianiri ne Eddie Mutwe bawozesebwanga mu kooti z'amagye eziwozesebwamu abatujju kyokka gwe oli mukumpa ekifaananyi ondaga nti lwaki zino ensobi z'abakulembeze tetulina zoogerako tusigaze ekifaananyi eky'amateeka ate amateeka g'omanyire ddala nti tegakola baganda bange mugaziyeeko ku mitwe gyammwe nammwe mutumenya gwe amateeka bwe gaba tegakola lwaki ogatwala nti gwe weesigamyeko ate mwe mwenyininyini nga mukola vidiyo wano enkya neggulo nti mu Uganda amateeka tegakola lwaki gwe ogamba nti ogenda geesigamako nga Jamiru Mukulu owa ADF awozesebwa mu civilian courts n'abalala bangi baganda baffe babasibaano bwe bajja ekalangala nga babavunanya mu court marshals abo bamachete bakundi wano kino yayingira NRM ono eyeralula lolo yavuga boda naye mwesinze ku kantu k'etteeka NUP nayogera n'obulago ne bumukala naye nga bumukalira mu butamanya mu ignorance
singa kuvayo kugamba jo defending your point, can you? Ningamba now defend your point. Can you really defend it? Niyono kubanti kati mwayaba wadde omulimu kye yabagambye mwenna kye mukulirizo osanga mu kivuga buvuzi irigo NUP erina kubeera mu mateeka NUP enabeera mu mateeka. Use your brain. Use your brain. Hello. Tosobola gamba nti amateeka ate bulijjo mwe mugamba tegakola. Essaawa zino mugamba nti ga mugaso kubanga bakama bamwe bayokeza. Mu lutalo mululimu just kufuniramu mirimu kubanga mufuna misaala. Muwolereze nnyo awo Lugongo yajjayiwawo omubiri ne Ssennyonyi bajjayiwawo omubiri. Kamba buulire ne munaakola mutya ajja genda Museveni ne munaakola mutya. Time is coming. Nga NUP ezikira netabeera active omanyi kitegeeza buli agenda okuddamu okwogera ku byobufuzi Uganda muyeekera kasobeera against Museveni agenda kufuula muyeekera. Wano kisawa zino mubadde muyimirira ng'aba NUP ekibiina ekiri mu mateeka okitegedde ng'aba NUP National Unity Platform kaakati mugenda yimiriranga ki enkuŋŋaana mugenda zikubanga mutya kubanga Museveni tayagala wadde abantu abasatu abana okukola ki okukuŋŋaana naye wabeerawo political party neorganizinga olukuŋŋaana lwonna owulira ffe tugenda ne tukuŋŋaana oba banankyukakyuka bagenda ne bakuŋŋaana ne babaako ne baba strategizinga okulaba nga tunyigiriza mulabe waffe okutuuka omujjako kaakati bano